NRM lwaki mukaabya nnyo bannayuganda kale mwali bakaabiza naye ne mukaabizaamu n'owammwe mbadde ndi munene mbirowoozaako nafunye chance obeerako e Kawempe though I was there for like just an hour naye nga ddala bw'otunuulira kati ekigenda mu maaso. Let me ask this government eriko njagala naddala this question should be going out to the abakulira security agencies abakulira abatugeze CMI abakulira because kati CMI we have one Chibuli bebani obabo twina then we have police yennyini then the military mwena abakulira security mu Uganda mbuzaako bubuuza nga munna Uganda ali eyo as a lay person, a lay Ugandan, as a concerned citizen and as a concerned voter by the way ate era nga concerned munankyukakyuka. I have a right and as a Ugandan by the way because nina right okumanya bino ebintu kuba sente yange y'omuwi w'omusolo yebasasula. So njagala kubuuzaako security naddala security ti byonna bye mbadde mukola mu Kawempe byonna bye muzze mukola mu Kawempe oba ku bannayuganda but the most recent one eby'e Kawempe mbuuzaako bubuuza kibawa credit oba kibajjako weewaawo muli kukuba abaana ba NUP mubakwata mukola batya abantu b'opposition especially NUP mubakubye abaana bamenyese abaana emigongo gimenyese abaana bakoze batya abaana bali malwalira abamu amaaso gavuddemu abaki naye NUP yes bagenda okufuna ka setback nti abaana babe bakuba abali voting abaliyongedde ku namba ya votes zaabo abali mu gundi nti zigenda kwa zikendeera naye mwenga abakuba mufunamu ki oba mufunyemu ki mukimanyi nti nayogerako ekintu kino ne mbagamba mmwe ekintu kye mukola nga security muli kwonoonera candidate wammwe nakibagamba era ne mbagamba kino ekintu kye mukola kigenda okwongera abantu omutima omubi ogw'okukyayira ddala gavumenti yammwe ne pate yammwe ya NRM ne mbagamba nti ebintu bino byonna bye mukola bigenda kusitula abantu mitima bibaleeta obusungu bibakole buli kimu baveeyo mu bungi bajje bawagire candidate bo gwe balaba nti bakola ki mukimanyi nti kati byonna bye mukola abantu b'e Kawempe basituka n'obusungu ne bagamba anti bano be baamu tetugenda mu Akalulu nti candidate wammwe ate gwe muli mu kusinga okusiraanya natunuulidde omukyala Farida ng'akaaba natunuulidde Farida muli eri mu mutima wanyi omuntu omulaba body language fe abaasomako communication na biki otunuulira omuntu munda n'olaba nga ddala ali mu kubleedinga musaayi naye kino ekintu nakibagamba ne mbagamba n'obagamba nti security byonna byekola erowooza nti egenda kuintimidating abantu erowooza nti egenda kuba NUP supporters ebamenye ebakole buli kimu batye no muli kuteekamu abantu mutima ate kujja baleeta bajje bavoting with a lot of energy with a lot of kubanga kati mubatankudde mubakutte eri awaluma they are very innocent mubakuba mubatese mbajja ati babakuba mulese bati face babakuba mulimba nti be basirikale bajja ati and none of you can come out to explain what that is. Very unprofessional people abali awo be mwayingiza mu kintu kino just kujja tubalabyeko naye bali luddawo abaakuliranga ebikwekwete ebyo naye muli kuleeta bannayuganda busungu nalabye Hajati gye yasembyeyo okuyita Hajati Nambi Farida you have caused a lot of loss for Farida era Farida I'm sympathizing with you Hajati political career yo bwete bwegenze kubate kati I don't think era ogenda kwekyanga ate okomewo 2026 mu city ya Kampala kubanga era mubadde era mwe tubadde tukumanyidde nti Mojira as a woman MP of Kampala. Don't you think these people were even fighting Yunga? They were making ways for you to exit their party
oba oliawo mu ngeri bo gye balaba nti kyali kizibu nnyo okugamba nti ate ogenda wano oba tetwagala mu pato oba tetwagala mu ki Myee ne Kulumbe tuyimbirayo ne tusekera nayo. Naye ntunuulira omukyala Farida nga ndabira ddala politiko gundi yeefudde maama. Nga n'abaali muwadde akalulu baali kamuwadde. Naye security mukyala Farida nkugamba bino ebintu ebigambo wammanga. Pateyo yennyini yeekufiiriza. Kubanga kyali kyeta why was the police supposed to come there? Baba security bantu bakifeesi kujja kuba bantu. Nabagamba kigenda oleeta bannayuganda obusungu. Nabagamba bannayuganda bagenda kuvaayo balonde n'obusungu nga bungi nnyo nga bagamba kale kati katuteekeko ono kubanga mutukuba mukola kikati nga balondesana ki fujjo. Omukyala gye yasembyeyo okuyita nga terina muntu agala kutunuya NRM. Nga n'obupapula babukwata lwannaakola ntya. Naye Farida mumukoze bubi nnyo. Mumukoze bubi nnyo bambi. Mumukoze bubi nnyo. Nze simanyi oba poliisi eyagaliza gavumenti eriko. Simanyi oba abadilinga mu security. Ndooza nabo balabika bakoowu bannaaye. Nabo balabika bakoowu nga obusungu babulagiraawo. Ndooza baagala. Nze waliwo lwentuulamu wano ewange ne ŋŋamba. Nendoza ne security bakoowu nabo baagala gavumenti ekyuke. Nga byonna bye bakola babikola bateekemu obusungu nga kati bwe babiteese mu bannayuganda bannakawempe. Balina obusungu? Bannakawempe balina obusungu bwe balina? Bannayuganda wadde naffe tubuyina. Naye ate obuli mu kawempe ate bulala mukko. N'abaddayo tagenda kulonda agenda situka yagenda alonde olw'obusungu olw'effujjo eryakoleddwayo olw'abantu be mwakubye abaana b'abantu be mwasibye abaana b'abantu be muli kuyola muzi drone nga mukasikomo nga tebalina kye bakoze. Ekinnuma bambi kandideeti wammwe ate yalugwamu Hajati bambi yannumye annumye bambi kuba political career ye bwete bwegenze kati simanyi oba ate agenda kudda ate basobola muteeka ate mugundi ye Kampala because according to polls nebigenda mu maaso fe abatunuulirira ewala mukana akalulu nga tebakakutteemu nga si kabbe. Farida talina gy'alaga bambi. Naye nga mmwe abamuleetedde okufuna bino ebizibu byonna okuba nti abantu bali kumuboola abantu people don't even want to see anything yellow. Security mwe mwabireese mwabitandikiriza. Era omukyala White House bamugamba muli kukuba abantu muli kuba kibambi ate nga si yabikola. Bambi mukyala Farida bambi yakaabye omukyala akaaba mu mutima muli munda ndooza bambi byonna bw'atuulamu naye kati abyejjusa naye katulinde nga 13. Naye nga according to the vote kyolaba bannange mwalabyeko olwali yabadde naye oba nseka ki bannaaye muntu ayinza kati kubuuza naye paki oyagala drone ya kkala ki yonna gye munandeetera naye nze nseka fe abateeso tugamba elimu Nobel. Nasuze Kulumbe mundeke nkoleyo kana akagundi ngende neebake naye omukyala mumukaabya mwajja ne mukuba abantu you think you're going to intimidate them but ye bakole batya kati no mwabongedde n'amaanyi na buvumu kati bannayuganda mulowooza ekyo kye mwalabyeko nga Bobi Wine ali eno ngeno Robert Nabbanja yani koze prime minister yani Robert Nabbanja yani Honorable Nabbanja nga naye ali saidi eri naye bantu mmwe temuswalako nze kale bannange singana lwakuba mmwe mumanyi muyina bye mukola era bye mwakya mwayagadde okatwala ne mukatwala akalulu naye singa bera kwala ali mbabuulire mu llo prime minister wadde wabaddeyo naye mu llo mbabuulire akalulu NRM teri tebagenda kawangula mumwonoonedde mukubye abaana b'abantu ne mubakola buli kimu